There is no university which can admit a student without giving them the serious. And I have a discussion. I remember telling if you see someone requesting the final or to explain what he has done, it means he has done nothing. If there are some things done by someone, he keeps quiet and they speak for themselves. They have spoken and spoken and spoken and they aired out ununderstandable English, but they have not managed to change people's lives. Yes, senior 6 university gamba somera wafe the senior 6 nti yafuna obona obwabuti kati ekyalo tawanya kiriyechi nti ebbanga lyonna nze walukaga okubalwa najjanga nina emyaka 17 okutandika okuyimba babadde bampulira ennyimba nzimba mu Luganda nga twali wetaavu bakwogera luki ekyagenda mbwongo bwabwe tikatona ayimba Oluganda Kubana ba nesindio ndaloka kati yasoma besoka yaje muto ate kati yasomerawa luddawa tebamanyi nti nno abantu n'okusoma bakyasoma kati okusoma kwashuukira ddala eriyo ne baawo nga tomanyi nti asoma nga bw'ava mu nnyumba ekiro saawa nnya ng'agenda asoma esaawa 2 ng'akomawo ng'agamba amaguli batutikkira ku mande nti oyi ng'atakulikanaawe kati okusoma awe kwatuuka so tusomedde ddala njagala bakakasa nti era ono gwemulaba onamuyita Najja Nasifu ye ssentebe wa district agenda okuddako wa National Unity Platform ababa NRM bannaffe twogere ekigambo kimu kibaakire batebengere. Ladies and gentlemen, as Kyagulanyi Robert Sentamu is planning to take all Ugandans in the new Uganda. Is also ready to take all the voters of Busiro constituency in a new Busiro East. University, Nkora Papa Bachelor of Public Administration and Management, Erakote degree away. Nimumaka gwa kusa. Kakati, wali university, eizo meeting o muntu, nataina senior 6. Eliyo kaza eizo kufuna oluto, ngalieka. Abasa wana kuzara, wanafinya oluto. Kitageza to be admitted in a university, you must have acquired a certificate. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Airbnb home ge makaga pangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekigwa ky'abajulizi oluguudo lwa Collins paka ku gate galina sitting room enteeketeke obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV camera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodating abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family
nammwe abategese bu pati obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala, ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo, ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubbiri opposite Shell ne ku workshop yaabwe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo, ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubbiri opposite Shell ne ku workshop yaabwe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. The CEO Beauty by Cassandra. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso. Emimwa gyo gyasirira. Tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu. Okufuna olubuto, tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo. Oyagala kugejja oba kukogga. Tulina bedroom product, nako gels, sabuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11. Nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road. There is no university which can admit a student without a certificate of seriousness. Propaganda. Bosoma government and African politics during the elections, African countries were dominated by propaganda. There's a challenge as a propaganda or yakwana or yagala mukamune yagala kana katanetuka or yakona what babajje kumulamwa era bamba wabira nenkwate ntumo ye papula nezikola ki bwe malosi wayo nendowozo kate bamatidde esomero jenna somera ne liwandiike baluwa nga likola ki yasomera wano senior 6 yagikola wano university egamba asomera waffe tenakola senior 6 nti yafuna obubonero bwebuti kati ekyabatawaanya kiri eki nti ebbanga lyonna nze walukaga okuva lwenajja nga nina emyaka 17 okutandika okuyimba babadde bampulira ennyimba nzimba mu Luganda nga twali weetaavu bakwogera luki ekyagenda mbwongo obwabwe tikatona ayimba Oluganda gwe balaba neesindio nti ate kakati yasoma esooka yajja muto ate kati yasomerawa luddawa tebamanyi nti nno abantu n'okusoma bakyasoma kati okusoma kwakyukira ddala eryo nebbaawo nga tomanyi nti asoma nga bw'ava mu nnyumba ekiro saawa nnya ng'agenda asoma esaawa 2 ng'akomawo agamba amaguli batutikkira ku mande nti eyinga atakulirikanawe kati okusoma awe kwatuuka. So tusomedde ddala njagala bakakasa nti era ono gwe mulaba onamuyita Najja Nasifu ye ssentebe wa disitulikiti agenda okuddako wa National Unity Platform agenda kwongera okwelaboratinga oba okugaziya ekyo eky'obuyigirize bwange kubanga ku IU oba Islamic University in Uganda egye natulira senior 6 ate yabadde asomesa ajja kwongera okukola ki naye abasajja gababugumye omusajja yawa abawumita Kalimiro naye nga Kalimiro yampawabira bw'omutunuulira tasobola kubanga yatuuka ne mu pifo ebyokusoma talina kyabitegeera wabula mu 2021 bwe nali nga nze mulaba wano wendi nze nakwatanga omuzindalo ngenda nga nziruka bwe nti ku ttaka enkuba nga nze nkolera mwami Sseggona campaign naye tava ng'ali wano nga wendi oyo mwami Kalimiro yampawabidde gwe baayiseemu atali Kalimiro wano kungulu mu bipapula Kalimiro naye ni mu reality siyani ye yali PA wa mwami Sseggona nga yansasula yatuwa okunywa ku mazzi tugendayo n'omutwala eka kali ndowooza you can make that photographic interpretation osobola ekifaananyi okukyogeza n'omanya omanyi bagamba nti bw'olaba faaza ayina kyayogeddewa omanya paapa kyakola ki wangi bategerekese bulungi olaba akaana akatewaka nga kakugeya ng'oyiseewo ne kakusekerera omanya nti bazadde baako bakugeyeza ne badda ne mukati basawo ne bannyabo tugenda mu Uganda mpya nze Olukagga Mathias Mulumba dduka ekibamusabasaba eyafunye kaadi ya National Unity Platform nga baza ku ground bwenna ne mugamba nti Walukaggayo gwe tukola ki n'ekibiina ne kisunsula akola ki kiriza obagaana oba wasomako akatabo aka Robert Greene kayitibwa The 48 Laws of Power. The first law
tells you or advises you never to outshine the master. Eteke erisooka kale amateeka ana munana agakumira omuntu mbuyinza naye erisooka ligamba nti mukama wo tomukola ki tomuddamu tomukola ki tomulalisa omufete gambe tomukola ki asobola okuba alina kiyakoze naye n'omusanga wano mukuyanja byawo nomugamba n'omunenyesaawo n'olaga abantu bonna bonna nti ate gwe omusinga okukola ki oli ne baba yatandika mudaala gwe gwa menvu nga gye wagenda n'okola sebo muwe ekitiibwa walitandise obugu muwe kiki ate alabati green waliwo the 9th law ligament kabalokola bakansanazi nagoni byogere mu Luganda ati babiga bivundula yagamba nti nno abantu bakakasize ku ebyo byokola so si kubakubira kerere yagamba nti win through your actions never through arguments ate byalo olumumba neba nemba njaba kotingira abantu anga okusoma kwa nyonoona abagamba nti sasa nalinametera mutala if you see someone requesting the final or to explain what he has done, it means he has done nothing. If there are some things done by someone, he keeps quiet and they speak for themselves. They have spoken and spoken and spoken and they aired out ununderstandable English, but they have not managed to change people's lives. Ngatera kumulide yensi jobala nasobola kulimba ngafanya kwagenda kuzijja nayeze tufuna milioni 2 ez'emmotoka nga tumaze okuwangula nina egombolola nnyo ezikola busiro isi abakyala abokya kasooli abasiika emberenge omanyi nomulete beetaaga sente nnyingi obakyusa obulamu bwabwe ekyengera tawuni kanso n'abakyala 7 bebadde emitwalo 5 n'obulamu bukyusa era tosobola kunjogerako wali omukyala akasa emitwalo 5 n'agula ensawo y'akasooli n'agula n'amanda n'ayokya kasooli n'awererako n'abaana ofuna bulungi omubaka palamenti afuna milioni 3 n'okudda waggulu buli mwezi kale ze ngambye 3 buli muki emilioni 3 zisima enzizi 10 omwezi gumu ogw'omubaka palamenti ng'agambye kugambi nti eggombola kanyiwa omwezi gumu gwokka asima enzizi 10 panga buli luzi olusimira milioni 3 amazzi gatawanya abantu kkiriza obaganda amazzi gabula ku kitundu n'osanga abantu nga bafuuse ekita kyagasa gwe atema okuva mu nnyumba naye njagala nkola ebintu ebiri visible and tangible ebirabikako n'ebikwatwako nga bwe nzija wano bakulaga nti enayikondo olukaga yagikola ki atisigaolebaka wa palamenti neyanzataba neyanze naye olwokubanti obudde tukyeyongera ate bakama bange baŋŋambi nziruke bangu nnyo ate ngende nakawa naye osobola okusigula akaluka munnaffe wayiswa mufumbiro gwe basi bali mu kkomera ninaebyo bijja bi gradual process sijja baganja bikola omulundi gumu naye gradual ejja kujja nga bwokolako kino buli n'okolako kiri naye osobola okunnyonnyola nti sigala kumubuuza what describes a member of parliament mu kitundu kyo tokirina kitulage bamugamba otya njagala bagamba ebigambo ebisembayo nti waliwo n'aba-NRM abakola ki nabo bazze bagalwaka ba palamenti oyo wa NRM saagala mwogero batuzaala wamu eri emasaka mu kalengero naye njagala bagamba ebigambo bino ti yoyo gwe naddira mbigere ekyengera tawuni kanso naye ekisinza okumba gyaba kyengera tawuni kanso kwe kugoba ababbi b'ettaka naye nga yali waali
ng'ettaka libbibwanga ki era abantu bensisiza ku ttaka ng'ate ebintu byetoloolera kwani kati njagala bagamba omukulembeze nga yeekobaana n'abazzi b'emisango mugenda kukikola mutya wangi namubufuuza ababa NRM bannaffe twogere ekigambo kimu nikibaakire batebengere Inya Najja Nasif the speaker wa district aliko ate na ssentebe wa district addako bannakyebando olunaku olwaleero twerekeddeko omubaka wange owa Busiro East ne ssentebe w'eggongolola Bantebe Daniel nina ababaka bentwala bali 9 naye nagambye kanzije na Walukagga olwokubanga muyizi wange ate olwo bye mwetaaga okumanya nga webimwogerera mujja bitegeera nnyo nze nga sinaba kuyingira byabufuzi nali musomesa ku university ate yazimu ku university zenasomesangako ye Islamic University in Uganda Walukagga gye yakolera certificate eyamwongerayo ogenda okukola degree gyakola ki gyaliko kati nze omusomesa we njogera nti Walukagga yasoma gyeteetaga kweyogerera nti yakola ki yasoma kati abasigadde baba ku byabwe kati ekyamazima bagala tumalira budde naye olwokubanga bamutya tebagala kwesimbawo naye banoonya buli ekisoboka bamulembeze okukola ki okwesimbawo naye mbakakasa teri kigenda kulemesa Walukagga kubeera mbakapaliyamenti wa Busiro East olwokuba Katonda yasalawo dda ate Katonda kajja ku nsi neyeeyogerera eddoboozi lya Katonda liyita mu ki eddoboozi ly'abantu n'eddoboozi lya Katonda kati abantu ba Busiro East basalawo Mathias Walukagga abakulembere kati wabanga ebitabo ebimusomesa okwesimbawo abiyina ate kyekiremesa